Nelson Bagenda. Olwaleero abakulu abaddukanya ekitongole ekisaasaanya amasannyalaze mu ggwanga ki UEDCL balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyobugagga obw'ensibo okunnyonnyola ku bigenda mu maaso mu kitongole kino okuli amasannyalaze agatakyabeerako, ebintu bye baasikira okuva mu mmeme n'ebirala. Ababaka kakiiko kano basoose kubuuza baddukanya kitongole ki UEDCL lwaki tebasiga nsimbi mu mirimu gyabwe ate nga bakimanya nti bagenda kuddira umeme mu bigere ng'obudde bukyali. N'okutuuka nakati olabira ddala tebeetegeka, ekisinza okutuluma gamba ne investment umeme gye yalateekamu nga tusasula ate bano tubanyize tetugibawa. Gamba mulimu ng'omuntu asabotaaginga ekintu kutambula obulungi. Aba UEDCL bagamba nti bafiirizibwa ensimbi nnyingi eziri eyo mu buwumbi olw'abantu ababba ebintu byabwe okuli waya z'amasannyalaze, ebikondo n'ebintu ebirala nga kw'otadde n'okuba nga abantu bangi basaba amasannyalaze kyokka nga mu kiseera kino mita ntono. Era nti kati oyisa ku kiseera kyayo byekola biba tebivaayo kyebala tekiba kituufu. Either UEDCL yebbibwa oba kasitoma yakola yabbibwa. 17.9 of the electricity UEDCL buys is not paid for by the customers. Our target is 13.65, and this is what the regulator allows for. Roughly 70% of that, of the power that is lost through wires and that you see running and the transformers themselves. Kyokka bino bano bagamba nti bagaza bisalira amagezi era nga waliwo omuwendo gwa mita ezigenda okujja okulina okuba nga baagala bayambibweko obukulembeze bw'oku byalo okulwanyisa obubbi bw'ebintu by'amasannyalaze. Once a medium voltage, a low voltage is put into your community, they must own it, because many times they actually know the people who are doing vandalism. Let's create awareness and let's get involved. LOC1 must take responsibility. Ennaku zino bangi ku bannayuganda basiiba oba basula mu kibululu nga tebalina masannyalaze. Ababaka bagadde okumanya ekivaako embeera eno. Tulina ekizibu ky'amaanyi gamba load shedding ziyitiridde kati nga up country osanga amasannyalaze tuuza amasannyalaze nnaku 4-5. Abantu babeera n'ebintu bya mu fridge abakola bizinesi. Aba UEDCL bagamba nti ebimu ku byuma byabwe bikadde nnyo nga n'olwekyo beetaaga ebipya. As we speak, 40% of our substations and switching equipment is more than 25 years old. Over the past 4 years, demand has also grown about 60% on the same network. 12 substations are running above their safe loading levels. Abantu 6 bakulembera ekitongole kino bali mu bifo bino nga bakolanga ab'ekiseera nga kwe kuli n'akulira emirimu Jocelyn Lwabwogo nga babaka bagamba nti kino kye kimu ekiremesezza obuweereza mu kitongole kino. Ababaka baagala kino nakyo kigonjoolwe. Bagamba baagala okulaba nga emirimu gy'ekitongole kino gitereera kubanga ebbula y'amasannyalaze likuumira bannayuganda bangi wansi w'enkulaakulana. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.